Kusasira n'angamba omwami amumanyi naye kino abadde takimanyi kino yakipangidde nga ye. Eno embeera yabadde ku kkanisa ya St Agnes esangibwa mu Kyakizo n'ebitundu by'e Makindi ng'abaayo balindiridde omuwabuzi wa Pulezidenti ku nsonga za Kampala Catherine Kusaasira okubasisinkana. Bano wabula kyababuuseeko bwe bategeezebwa nga bwe yali tamanyiiko nteekateeka zino n'ekyaddira kwecwacwana. Kusaasira bwe tumutuukirira n'atutegeeza nga abali bakoze kino bwe yali tabamanyiiko era ne yawera nkolokooto okubalondola okutuusa lwana bakwata. Bannange oyo yabafeze Semairu Kusajja yalujje kyannaku nnyo kuba nti nno akuŋŋanyiza abantu ekisookera ddala simumanyi simulabangako kozi yayinza okuba mmanyi naye nga mmanyi ndoza ng'omuyimbi. Kati nno omwami ono amanyiddwa nga Hassan Wagga yagombeddwamu obwala poliisi olunaku lw'eggulo. Ono akkiriza nti kituufu ddala yali emabega w'enteekateeka zino newankubadde nga Kusaasira yali tazimanyiiko bw'atyo n'asaba Kusaasira amusonyiwe kubanga teyalowooza nti kinaamutuusa eno. Nsaba kusonyiyibwa ekintu nakikola nga mmanyi nti kyenkola kirungi naye nsaba Kusaasira nsonyiwe ne maneja we kuba erinnya lya Kusaasira lifudde naye nga abantu balowooza nti yakirimu. Kusaasira teyakirimu wabula nze nakireeta nga nze Luwaga naye ngamba kakuŋŋaanye abantu bwe nnaamugamba kumbe kyenkola kifu. Kkooti emusindise ku alimanda okutuusa olunaku lw'enkya lwanaakomezebwawo okwongera okuwozesebwa. Angambye enkomewo enkya kubanga omusango ngukkiriza akuŋŋaanya abantu aba bulijjo kirowoozo nakifuna nga nze n'enkuŋŋaanya abantu ba bulijjo ngambagamba senior advisor wa Pulezidenti Museveni Kusaasira agenda kubawa ssente. Kubuuza n'angamba nze nalabako ku Kusaasira 2-5 nga mukanikira naye nalowooza nti bino bye ngenda okukola nange kennyini ejjo yaŋŋambye nti bino bye nalimbala ka ssente